bakyala abalina Mukenenya nga beegattira mu bibiina nga Mama's Club wamu ne Nakola National Community of Women Living with AIDS bakungaanidde ku Kittante Primary okukuza olunaku lw'abakyala. Nabagereka Sylvia Najinda era nga ye muyima wa Mama's Club tabalekeredde. Our family needs our protection. Omu ku bakyala Nakanjako agamba nti yatuntuzibwa bazadde be oluvannyuma lw'okukizuula nti mulwadde wa siriimu gwe yafunanga wa myaka 17 gyokka. Ku ssomero bangoba lwa lubuto naye awaka ne bangoba ate lwakawuka. Taata we namukubira essimu yaŋŋamba tazaala balwadde basiriimu. Nti wadde olina akawuka osobola okubeerawo teweetaaga kusiga muntu mulala wabula bufuna akawuka ne tukurifaringa kasita bakutesitinga ne bamanya nti okayina ffe ne tukurifaringa wa gy'oyinza okusanga obujjanjabi. We twogereranga abantu 6 n'obutundutundu 4 ku buli 100 be bagambibwa nti balina ekirwadde kya Mukenenya ng'asinga mu bakyala n'ebitundu 8 ate 5 mu basajja ku buli 100. Tize nali discordant saafuna kawuka kuva ku mwami wange lwankubadde nga saakimanyirawo okuva emabega saakimanyirawo nti sirina kawuka nkizudde biseera bino nga nkoze tesiti nenjiddamu. Ebitongole ebitabakanira eddembe ly'abalwadde ba Mukenenya bategeeza nga bwe babaza ekiwandiiko kye bagenda okukwasa gavumenti wamu ne paalamenti okulaba nga buli mukyala alina akawuka era ng'alina olubuto wakuweebwa eddagala lya bwereere. Every pregnant woman that is HIV positive is put on treatment. Kwe kulaba nti buli mukyala alina obulwadde buno bwa Mukenenya ng'ali lubuto ateekebwa ku ddagala. Ye Nabagereka wa Buganda Sylvia Najinda atongozza ensawo egenda okuyitibwamu okuŋŋaanya obuyambi bw'abakyala abalina embuto ate nga balina akawuka. Kati wiikendi obutongozza kino leero okufuna okuwa abantu public abantu aba bulijjo abantu bali eri bona bwetu abatwetoolodde bategeere. All generously contribute to this cause. Norwich abakyala be banaanafuwa olw'obulwadde ne bateefaako kiba kikosa ensi. Nabagereka akubiriza abakyala abalina Mukenenya okuvaayo mu lwatu lwe banaafuna obuyambi wamu n'okubeezaawo obulamu bwabwe. Jingo Francis, NTV Akawungezi.